It's a beautiful Monday. Lunaku lwa balaza mbaniriza natera mu BBS Telefina program ebera tuchachanje ze Florence Nampijja mukulikayo mu weekend somanyi bayabayisiza nayenze yandisiza bulungi kati bebuza yamuyisiza bulungi yakoze ki yabaddewa yabadde ki nze yampisiza bulungi anti munnaye kasitokera ku macyango oli mulamu nga mukama kyakuwadde omukagosa oba kuyisiza bulungi segifunyemu buzibu yadde okujjako okunyumirwa social media anange eno wiiki egenda kutunyumira singa kasupidi katambulira awo manyina buli tubeerawo nga industry terimu mawulire kitukola bubi abamu tebabana byakola kati bwe mugabamu agatambula mutukolera ddala obulungi obutagambika naye nga mbatumiddeko ba Sheebaholics mwena kasubira muli bulungi nentumirako ba Spice Gadgets mwena ekintu kiri kitya kayimba twakalabye mwakatadde baligeya bakayita baligeya kayimba Ivan yogenda okitegedde akayimba twakalabye ba Spice Gadgets baligeya lero ndabyeko ne ku Instagram ye nga atuyimbiramu naye manyi omuntu ng'ayimba ng'alina ekintu kye ku mutima ng'alina kyategeeza ng'alina obubaka gyabusindika mukwano tebiba byebimu kakati ate kati sayimoloza takikoze sayima akikoze byebyo mu weekend nno bannange wetwalabidde bu post obuyitingana natulaba aka Sheebah. You find true peace when you mind your own business and focus on your own. Natulaba akani aka Spice naye nga keyaleetaddeko akayimba nakole tulaba nga kajje. You don't need to dim other people's light for you to shine more. We all agambye ate we all lights okay nkale byebyo abategeera obulungi ekigenda mu maaso Ivan zaayo gundiyo kuba kyotukoze sokozeyo akafaananyi sayimo naawe soko kazeeyo zaayo gundiyo zayo naye kyokka nga ebyo byonna biri awo nga tuvudde mu kubalaata n'okusaagira mu nsonga zino ffenna tukimanyi bulungi ekigenda maaso wadde gundi yavaayo sayibo yali Spice yali Sheebah yavaayo n'agamba bannamawulire ffe tuteekawo biifu mu bayimbi yali ani yali Sheebah yavaayo n'agamba yali launch ya EP ya Spice Diana Sheebah agamba mbu ffe abateekawo ki biifu ffe tuteekawo entalo bannamawulire mu bayimbi naye kakati wana luno ffe twalutaddewo semanyi kuba kati ffe naffe mutulabane mutunenyeza bwerere oba mutunenye empola kyemutuwa kyetutambulirako kale wakuba oba olumu tulowolereza nnyo nate ebiseera ebisinga bye tulowooza tugenda okumaliriza tuti nga biki nga bituufu ebyaddala nga bituufu kuba ffe natukimanyi Sheebah webyatandikira ku mwana ono gwe baasiba ono dansa Rita webyatandikira Sheebah n'akola post yawo n'agamba let me make one phone call here kati twamanyi ba phone call yagikola oba teyagikola naye Spice yatadde akayimba kalimu audio musobola kanonyako baligeya yagambye muligeya nze nga negendedde wekatyo muligeya nga nze negendedde nga mbakubye enkoona nga bye mwagala sibiwulira nze nga ne anayi kankomewo kamala kola kuzaba kama bange nkomawo kubanza weekend yanyumidde anake abaana bano abawala naye bitambuza ndongo kati tuli mu boogerako kali akayimba kaba baligeya awo kaba katambula bulungi bukwaku soko wabamo tukole ku nsimbi tukomewo temuvawo